Ku nkomerero y'omwezi oguwedde gavumenti yatongoza enkola ya bulungibwansi ow'obuwaze okwetooloola eggwanga. Enteekateeka eno yagendererwamu okumalawo ekizibu kya kasasiro amansibwa n'okujjukiza Abannayuganda obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okweyonja. Kyokka enteekateeka eno omulundi ogwasooka kasasiro yatuumibwa ku nguudo. KCCA etubuulidde ng'obuzibu buno bwe bwava ku kasasiro yakuŋŋaanyizibwa okubanga yali mutabike nga mulimu avunda n'atavunda. Naye abantu bonna abaasinga bajjangayo kasasiro ogwo bakukutedda ne bamutereka seminti omukadde bwe twasinga okulaba ku kkubo. Kati ng'eggwanga lyetegekera okulongoosa kw'omulundi ogwokubiri okugenda okubeerawo ku Lwomukaaga lwa wiiki ejja Minisitule y'ebyobulamu etandise kaweefube w'okusomesa abantu ku ngeri y'okwawulamu kasasiro avunda kw'ossa atavunda. Batandikidde mu ggombolola y'e Nakawa nga batalaaga obutale obw'enjawulo okuli ak'Ekisaasi, Kulambiro ne Kigowe Ntinda. Obuveera njogera ku plastic things ebiba bivudde mu maduuka ebyo byonna tebivunda. Oba obugundi obwa yogati bwe bakoleramu yogati oba ice cream, so ebyo byonna tebivunda plastics. Ate ng'ebintu ebyo bw'obyawula waliwo ababyagala okubigula. Twagala kutuuka ekiseera nga kasasiro tumuyigga buyizi. Era tugendayo kubanga bwe tunaagenda ebuyala ne tuteekayo kampuni ezigenda okukyusa kasasiro kubanga kati process yatandise dda, expressions bazitaddemu dda, tugenda kufuna abantu abagenda okukyusa kasasiro no bamuteeke mu ki bamukyuse bamuteeke mu bintu ebirungi nga tayiro. Okusunsula kasasiro kigendereddwamu okuyambako ekifo ky'ebuyala ewakuŋŋaanyizibwa kasasiro obutajjula mangu. Naye engeri gyetwala kasasiro ono abantu baffe tebamanyi nti nabo balina omulimu ogw'okuyamba KCCA esobole okutwala kasasiro omutuufu alina okugenda ebuyala. Fenga abakulembeze tugenda kukola omulimu gwaffe gw'okunnyonnyola abatuuze betukiikirira enteekateeka egenda kukolebwa etya, egenda kubayamba etya. Era tugenda kubayitamu tubategeeze, era ne KCCA nayo ezeetuuza enkiiko ez'enjawulo ng'eteekateeka abantu bano. Era naffe abakulembeze tulinayo olukiiko wiiki ejja ku Lwokubiri okwongera okuteeka ebirowoozo byaffe ku nteekateeka egenda okujja lunaku z'omwezi 29. Waliwo n'enkola egenda okuleetebwa ey'omutimbagano okwanguyiza kampuni za kasasiro n'abantu okuwuliziganya. Tugenda kuteekako QR code ku nyumba yo. QR code eyo tujja gisynchronizinga na information yonna y'otuwadde, amanya go w'owangaalidde, namba yo y'essimu, so that buli bwe tupiikinga kasasiro wuwo eyo synchronizing olwokusatu tupikingeze kasasiro wa John. Bw'ologinga complaint nga waliwo ekitali kituufu mu byakasasiro naye egendako ku system. Anyani agala plastics for example ogenda bugenzi ku app yo kwaba abayivu naye bana batalina basobola kukikola osobola okumanya ennamba y'omuntu n'owaayo kasasiro. Kati buli muntu wakusasulira kasasiro we okutandikira ku nnusu 100 ajjuza akaveera ka kilo 5.